Alright, omukyala munnange ate Sheebah yeekoze munnange ate ebintu bye ngenda okubeera nga nkutuusaako mu katambi kano muganda wange gubadde muliro munnange ate gwennyini, so nga ate Rema Namakula munnange ate atukubyemuko akapeera abadde ne byakakasa. Omanyi oluyimba luno munnange ate wano muganda wange kibadde kikambwe nnyo, so nga ate Vinka naye abaddeko munnange ate ku ssomero erimu bampita Jaminati, nsinzira ku Jaminati Yugi. Kansooke nkutegeeze nti kasita obeera nga tonaba kulayikinga vidiyo ogirayikinge. Omuyimbi Sheebah kalungi, ono omukyala alina munnange ate kye bayita ati taggwaayo. Oyinza okwebuuza n'ogamba nti nno Sheebah yakoze atya munnange ate akatambi kano, naye nga bw'ogezaako okulaba ye paati gye yabadde azannya nga ya mukyala, kw'ossa ate mu paati eno nga yo ya mwami. Jjukira nti nno kolabo munnange, era ng'akatambi kano kakutte nnyo omubabiro munnange ate ku mukutu ogwa TikTok, akatambi ka Sheebah omukyala bannange taggwaayo. So n'asooka n'ateekayoko n'ebimu munnange ate ku bifaananyi nga bw'ogezaako munnange ate obiraba. Jjukira nti nno kolabo eno yagikola ne mwana mulenzi munnange ate T Paulo 256 oluyimba munnange ate nsi namba, era nga bw'obeera nga tonaba genda luceekingako, genda kati munnange ate oluceekinge. So nga nkwongeddeyoko mwana muwala munnange ate Vinka yasanyusiza munnange ate ba student ekyabadde ku St Mary's College. Erugazi munnange ate kyabadde kikambwe nnyo, yabakubye omuziki munnange ate Vinka, era nga bwe ntyo munnange ate bwe muceekinzeeko mu katambi ako. Wabula nga nkwongeddeyoko akatambi ka Rema Namakula kabadde kali mu kutambula munnange ate ku mukutu ogwa TikTok, wabula omukyala ono avuddeyoko ne drop eno ng'ali mu kakasa bw'ati. Wano okutya wano bino gwabisobola. Hello muli mutya mujje baliko Rema wano abantu b'e Masaka nga 15 May 15th May ndiirwa ebitakuli mu kisaawe. Mbesunze mujje mbayimbire, mujje tusekemu, mujje tunyumirwe, mbesunze nnyo 15th May lw'ebitakuli mu kisaawe. Siya Munnange ate asoose n'atukubamu munnange ate akapeera mu luyimba lwe olupya wano, era nga bw'owulidde munnange ate omukyala Rema Namakula. Ino ky'olina okukola kusigala nga osubscribinga oleme munnange ate kusubwa bikwata munnange ate ku Rema Namakula. Ky'olina okukola kusubscribinga, ebisigadde byonna obiturekere.